Kizuuliddwa ng'abantu abakukusibwa bwe beeyongedde mu disitulikiti y'Empigi. Ba migrants bangi ate nga bajja nga sometimes terina orderly. Tulina okumanya bantu ki abali mu ggwanga lino. Ddala omuntu bw'olaba nga tomwekakasa ku kitundu kw'obeera, please take an initiative olabe nti ddala omuntu oyo yavaawa, abeerawa, ani amuzaala. Abantu aboogerwako kuliko abava mu mawanga amalala agaliraanye Uganda baneekolera jjanga abaggyibwa mu bitundu ebirala n'abalala. Abakyala babajja Burundi, babajja Rwanda, babajja Congo. Ebikyala bijja oli ne bamugamba ogenda kukola muki mu restaurant oba ogenda kukola mu bbaala. Bw'alina omwana omuto oyo teyakkiriza, bazadde be si bamukkiriza, kye kimufuula omuto. Kati bwe tumusanga mu nnyumba yo etteeka ne likwata abantu ne bakulompa liba gukusse mu bbi. Kati waliwo enteekateeka y'okubunyisa amawulire agakwata ku kukukusa abantu ko n'engeri gye bayambibwamu okuzza emitima gyabwe. Beetaaga kansolingi ne tuddamu ne tutambula, naye nga ne Uganda twetaaga minimum wage. Abakozi bafe abawano babeereko n'omusaala nti house girl maid atandikira ku ssente bwe ziti. Abakulembeze babanguddwa ekitongole ekimanyiddwa nga Rahab Uganda nga bayambibwako British Council wansi w'enteekateeka yatuumibwa Better Migration Management. Kubatuukiriza ddala nti okutambula okuva mu kifo okuva wano paka gy'oba olaga kirungi, naye ogenze otya era otambula otya. Kye twagala okulaga abakulembeze nti baba bakkiriza abantu okutambula okuva wano genda ewalala bagende n'ebiwandiiko. Abakulembeze bagamba singa okukukusa abantu kikendeera kyakukendeeza ku muwendo gw'abafuna obuzibu gye babeera batwaliddwa okukola. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.